byaffe ebirima naye atera mu ngeri enjawulo okubeera abeegendereza kubeesobola okubeera ey'obulabe gye tuli naddala mu nguudo zaffe zino kakati akaseera kano abamu bakakozesa okugenda maaso n'okuggula enguudo okwakananga ebinnya n'ebirala ate bigenze maaso n'okuleeta accidents ez'enjawulo naye tubeere beegendereza nga tutambula ate tuleme kwekwasa nkuba okugaana okugenda okukola kubanga ekyamazima eyinza okuba etandise nabukitegeeza nti tulina okumanya wadde ebadde etonye oba nga bagamba nti keetonye oba kegwake olina okusigala ng'ogenda maaso n'okunoonya ekikulira magala eddiba bingi ebigenda maaso mu ggwanga ne bwere ggwanga naye kkiriza nsoke mutokotonyo bwere ggwanga nga ntandikira ku mbeera eyabaddewo ku lunaku olw'omukaaga eggwanga erya Isirairi nga ligenda mu maaso n'okutwala missiles empitirivu ennyo ku ggwanga erya Iraani. Embeera eno yabaddewo olunaku olw'eggulo era bangi ku bakulembeze ab'enjuyi zombi buli omu agenda mu maaso n'okusalawo ebigambo ebitirivu ennyo. Ku ludda olwa Isirairi Netanyahu yagambye nti ye ayagala bakitegeere buli yenna agenda mu maaso n'okubalumya tebalina nsonga ddala gye bayinza kukola okuggyako nabo okubalumya. Nabo kitagamba nti emizinga gye basindise mu ggwanga erya Iraani ekigendo ekikulu kyabadde kyakulaba nga wonna Iraani weekolera ebyokulwanyisa n'enkambi zaabwe ez'enjawulo bagenda mu maaso n'okuzikosa era yagambye nti tekinologiya wa Iraani bamusannyalaza era ne ku ssaawa yali bayinza okuba tebayinza kuddamu kufulumya yadde misayo n'emu kubanga tageti yaabwe yabadde yakulumba bifo ebyo era bo kye bagamba nti kye baakoze. Naye ku ludda olwa Iraani okusinziira ku mukulembeze waabwe era yavuddeyo nategeeza nti kituufu nti Isirairi yasindisa emizinga ewaffe butereevu mu Iraani naye kyamazima tewali injali eziryawo z'amaanyi zakoleddwa okuggyako abasirikale abana bokka abaakoseddwa naye ffe tetugenda maaso nagamba nti tugenda mu lutalo nabo naye tetuyinza gaana kubaddiza tujja kubaddiza weewaawo si nsonga ya lutalo bino bye baakoze temuli nnyo kiryawo ky'amaanyi era tuleme genda maaso nakubitendereza nnyo oba okwexaggeratinga nti baakoze ekisukiridde ennyo naye teka batanda ne balowooza tetugenda kubaddiza tujja baddiza mu ngeri esaanidde ku ekyo kye bageze maaso n'okukola ebyo byabadde mu ggwanga erya Isirairi n'eggwanga erya Iraani embeera egenda mu maaso. Twagenze okuyingira mu wikendi ng'emboozi eri Uganda mboozi ya mwanyi Parliament nga buli wosinkana omubaka waliwo